Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero nsinzidde wano Bulenga. Ekizimbe bakiyita Prime Shopping Complex. Simanyi kya Moviti. Kya Moviti. Kya mukulu birungi Simpson. Omugaga wa Moviti. Kati ku kizimbe kino bulijjo mbadde mulaba obulango nga buyitawaawo obwa Spice Island Restaurant wetuli olunaku olwaleero. Ebulenga wano bali ku ground floor kwennyini kwobasanga. Chef tatukoleddeyo bolognese. Very wonderful meal. Abantu mubereyo ne muwoza ebintu ebyo biri mu kibuga wokka. N'abantu abali ku luno oluguudo n'abali ewaleeyo abati ekibuga osobola okujja wano Bulenga olwa Prime Shopping Complex ojja kuwolaba Spice Island Restaurant ekintu osobola okubeera nga ate okikwasaganya. Leero lwakubiri tuyina baga special yaffe leero eriki sandwich. You buy one, you get one. You get one free. Nalaba mwina nga buy one get two. Mutenasinga okwagala ate bw'oguleemu bakuwa bbiri. Abatasinga bakola buy one get one free. Kati mwe mwagamba buy one get two. Oguleemu naye ogenda na bbiri. N'ogenda na bbiri. Ya Thursday yensinga okwagala ebeera pasta Thursday. Macaroni, ngalimu minced meat, bolognese byonna obeera ojja wano n'osobola okubeera ng'olya. So ne deliveries bazikola Spice Island olaga jakuba Maaso okusomera enamba yaabwe otegeere. Naye nga ndina omukulu Abdul Noor Sentongo Kyamundu erinnya lyange yogedde bulungi yerennyini. Olunaku omukulu ono ye mwogezi wa Jeema Justice Forum. Ekibiina ekyo headquarters ziri wali nga kusa Apollo Mengaawo opposite n'akatale k'Emmengo oba mu mbirizi z'essomero lya Apollo Kagwawo awo we bali. Kati Jeema kyekibiina kya Imam Kasozi, kyekibiina kya Asumani Basaalirwa, Hussein Kyanjo n'abalala Muhammad Kibirige Mayanja. Muhammad Kibirige Mayanja aliwa. Nabuuzaako Imam Kasozi omukulu oyo yalagawa. Mukulu oyo consultant wa byanjigiriza ebiseera bino akolera gavumenti y'e Tanzania ne Rwanda. Enkola ya UPE Universal Primary Education abajjukira 96 yali manifesto ye. Mwalimu Museveni n'akipiikinga up yadde akikola bubi. Naye gavumenti y'e Tanzania n'ey'e Rwanda nabo baagula ekirowoozo ekyo era bakola Universal Primary Education. Kati mukulu Kibirige ye consultant ku Universal Primary Education mu Tanzania ne Rwanda. Bamukozesa nga consultant waabwe. Naye abeerawo biseera ebimu abeerawo wano weyagadde okumufuna osobola omufuna. Ojja kuŋŋambako bw'anaabaawo twogere mu kokko naye. Now olunaku olwaleero mukulu Sentongo njagala twogere ku Banayuganda. Kiki ekitulemesezza ng'Abanayuganda? Kuba there is so many things bye twagala okukola tetubiggusa mu byobufuzi, mu byenjigiriza, mu byenfuna, buli kimu tugamba gavumenti etuyambe. What is holding us back ku time gy'obaddewo
n'experience ndowooza ekisooka tulina ebizibu ndowooza bibiri ebizibu ebimu bya bukulembeze ebizibu ebirala bya mindset ey'abantu mindset mu Luganda kyeki mindset ndowooza endowooza yaffe obuwangwa bwaffe butya bwe tuzze tukula nze nno ndi musomesa ate oli musomesa wa byanfuna ndi teacher wa economics naye osanga abantu bangi ekyokulabirako mu byenfuna ebitugaana okugenda mu maaso nti abantu bangi betuwangaala nabo oba mu mbeera gye tuwangaalira batutunuza nnyo okuowuninga ebikalu okubeera ne property nti buli wofuna ssente osanga kati kankuwa ekyokulabirako wane waffe e Buganda buli muntu afunamu akasente bakugamba gula poloti bw'ofunamu akasente bakugamba zimba enju bw'ofuna ssente bakugamba oba wandiguze piki ovuga ebooda nti abantu kye basookerako wano kukutunuza ku kufuna bintu bikalu saate mu nsi ezitambudde abantu abagunjufu abantu abaagala okugenda mu maaso bandibadde bakutunuza kufuna capital accumulation ne wealth accumulation byebimu oba byawukana wealth accumulation kati wealth ate omala wealth omufuna omaze kukuŋŋaanya capital bwawera n'omuinvestinga otandika okufuna wealth olwaleero osanga abantu kankuwa ekyokulabira tekyangu okumanya kyentegeeza osanga omuntu bamugamba zimba enju gula poloti ozimba enju ng'alina edduuka mu tawuni lya miliyoni 2 n'atandika okugjamu n'azimba enju kakati n'omusanga ng'asinze enju ali erooni aze mu dduuka kakati eyo enkola nfu nti era abantu ogenda kubasanga nga banka ebintu ebisinga ebintu babiroonize ebintu ebisinga biriwa bamanerenda naye ng'ate yandibadde asobola okukozesa ssente ezo zeyateeka mu nju okusobola okusustaininga okuweza okwacumulatinga capital. Omwami Sentongo, with our way of life, do you think what you're saying is viable? Because batukuziza nga tumanyi nti omusajja buli wobako wotuuka kati right now bw'ofuna ennyumba n'ofuna emmotoka obeera oyina wootuuse at least obeera omanyi nti osekiwalinze future yo. Kati gwe bw'oŋŋamba nti nsooke nfune capital bwe ndimuweza ku myaka 5 ng'ate life span yaffe kati eri ku 60. Tosobola kuweereza capital myaka 5 kirimu obuzibu. Kakati sente zennyini ezigula emmotoka oyo capital, sente zennyini z'okozesa ozimba enju oyo capital. Naye omuntu abeera awo nga tamanyi kyakumuteekamu n'alabaawo nga sente ziri redundant ne bamugamba Kasuku zimba enju, zimbamu enju. Nina abantu bangi bendaba mikwano gyange ng'asula mu nju ya miliyoni nga 3 oba 4 naye ng'akeera anoonya emitwalo 3 abantu be babeerewo. Kakati omuntu eyo olw'okuba nti mindset yaffe eri mu kye bayita kubeera na bintu ebiraba oba status mu society. Fe status tuginoonya nakuba nti oli aguze emmotoka oli ayina avuga emmotoka ey'akabi, si accumulation ya capital. Kakati ekyo ekizibu kiva ne mu social life yaffe eya bulijjo abantu abeeyiya ne kituuka ne mu gavumenti nti osanga gavumenti gwesanga omusuubuzi temuyamba ku accumulatinga capital, emutakisinga butakisinze muteekako omusolo mungi kumukamula naye ekola ebyayo. So gavumenti yandibadde abantu abo abalina bye bakola ebayamba okuzimba obusobozi. Nina omukisa nkola clearing and forwarding, nina abasuubuzi benkoleddeko ng'olwaliro ba industrialist nga bagejja nga balina amakolero. Ojja kwogera ku Roseform banga ddene abadde client wange, abantu ojja kwogera ku Luka Plastics
abantu bangi nga babadde mu busuubuzi buno obwa bulijjo ne baccumulatinga capital we bakoleranga ebiseera ebyo ng'omusolo si mungi nga bwe kiri ng'olyajja nga te n'akatale tulina akatale k'e Congo tulina akatale k'e Rwanda nga abanyarwanda batugulako wano naye oluvannyuma lw'abanyarwanda okutandika okwegendera e Dubai China n'abakongo akatale kawa ne kakola ki kafa olw'ensonga nti ebintu wano biseerebwa so gavumenti ya Uganda yali esobola okukola nga e Dubai ne tubeera ne free trade area ati abantu bagenda ne basuubula ensi ezituliraanye ne zijja ne zigula wano naye kati olw'okuba ekyo kyavaawo gavumenti eyimiridde ku kintu kibi kusolooza nekamula ate abandi badde baccumulatinga capital okutandika ebiwa abalala emirimu kyovola President Museveni omusango olwaleero yasinkanye sima bainvesta Dubai yagenze sima kusikiriza bainvesta luddawa naye nga tusobola okwezimbira bainvesta abaffe wano ne bainvestinga mu economy ne bainvestinga mu bintu ebyaffe ebitegeera abagagga baffe bennyini abagagga abali e Uganda bw'obawa waivers z'omusolo waivers nga bazigaba wano tewali ng'eziriwa ze bagaba tuwulira nti bainvesita bwe bajja tebasasula musolo kati ogambye bwe bajja ndi bainvesita bawano waliwo incentives ezibaweebwa okusobola okubasobozesa okutandika ki It has been a big cry for some time ng'abantu bagamba nti tutitibizza nnyo ate abajja obuzi aye ne tufrustratinga abaffe abali kanguwe ekyokulabira ekyentondooza ekikyali mu matu g'abalabiwo ensonga ya pineti ey'emmwanyi pineti mbumuyitale musuubuzi wa fanicha nti President Museveni yamusikirize ajja investinge mu mmwanyi zaffe naye tulina wona abasuubuzi b'emmwanyi bw'oba oyise bweyogerera ogenda kazinga waliwo kampani bagita Ugaof kampani eyo erimu abazungu ne Banayuganda waliwo kampani nyingi Kyagalani Coffee Factory waliwo kati abakola Star Coffee ogenda kuzibugisu Cooperative Union abo bonna balina obusobozi obugatta ku kaawa waffe oba ku mmwanyi zaffe ne bazigattako value Banayuganda ne basobola ozifunamu n'okwacumulatinga were naye President akugamba aleeta omuyitale ne bamuwa ettaka ne bamuwa capital ne bamuwa buli kimu nga kyaffe naye ne baleeta nti ate nanyini muyitale kakati ebyo singa gavumenti esobola okubikolera abantu bano abaffe aba bulijjo weekanganga tugenda kuzimba obusobozi ojja kuba teweetaaga bainvesita bava bweru ng'olina abantu abali mu mulimu gw'emmwanyi b'osobola okukozesa bennyini abalinamu experience ne bafuna obusobozi n'obuinvestinga mu birala kuba tulina ebintu bingi wano bye tutannaba kuinvestingamu nga singa tubiinvestinzeemu tulina ntera okuyita ekutambala eyo balimi baziyita jinga entangawuzi abalimi b'entangawuzi obasanga bazitembeya ku kkubo mu kidibo n'obasanga nga bagize ensawo bazipaakinze ensawo bagimugulako emitwalo 10 naye entangawuzi ezo mwe bakola obuwoowo bazikolamu perfume kati ti gavumenti yeetaaga bwetaazi ku identifyinga nti muntu ki bwe tusobola okwesiga oba gavumenti ne approach walinga technology nti abantu bano tubayambe entangawizi zaabwe bwe ziba ziri mu biseera ebyekidibo basobola ate tubateereddewo factory gye basobola ozitwala ne tukola obuwoowo olwaliro tetwetaaga kuimportinga buwoowo bwe China kuba bukolerere bw'okola akawoowo nga kalinakyo kava mu ntangawuzi kandi badde katunzi nnyo kuba abazungu baagala nnyo ebintu ebiri organic ebintu ebitali byakolerera naye nti gavumenti ekyo tekiteekamu gavumenti yatuuka mu kuteeka byakulabisa nti bagambe nti tukoze kino ntera okwajuwinga n'abantu ba gavumenti for instance abantu abawangaalira Butambala Gomba tewali nsonga ebakozesa luguudo lwa tamaka nga tebalina kye bayisaako tewali nsonga ebakozesa luguudo lwa tamaka nga tebalina kye bayisaako nga bagenda vugirako obugaali kugoberako nti kukolas Butambala naye oluguudo baalukola Butambala Gomba instead gavumenti singa yakozesa sente ezo nebaterayo factories
ezi addinga value ku bye bakola. Abegomba abalunda ente abalina amata ne bateekamu ssente basobola okukola amata agali powdered, basobola okukola ebintu bingi nga factory gyeyo nga factory oli asobola okugamba transport. Priority ya government at the time yali kukola luguudo lusobola okubeera nga luyitamu. Ate oluguudo nti government e project yakweyisamu yakwerabisa kitulina kye tubakoledde. So government eyagala okugasa abantu yandibakoledde kintu kigenda kubagattako. Mu economics tugamba nti economy, okuzimba economy tulina kye tuyita aggregate demand. Kye tuyita aggregate demand kwe kuwa omuntu obusobozi mu nsawo obugenda mu katale okugula. Buli wowe omuntu obusobozi mu katale obugenda okugula, omuntu aba alina kyagenda okwongera ku economy. Tojja kudaaga nabo kubasika bitoji bakuwa omusolo olw'ensonga balina capacity esasula. Kati gavumenti yandibadde bakolera oluguudo lwa maramu obulungi nekwata ssente ezo neinvestinga mu value addition ku ntangawuzi zaabwe, ku mata, ku nyama, kuba balunda ente n'embuzi. Ebyo byandibadde gavumenti eyinvestingamu. Naye okubalimira oluguudo bagobereko ente, osanga baaniseeko muwogo. Simanyi bw'otambula mu bitundu ebimu osanga abantu nga baanise muwogo ku kkubo. Ekkubo ne libeeraawo, life span yaalyo neggwa naye nga tewali economic activity ekolerwayo. Kati ekyo kifu nti ekyo kiba gavumenti kola project nga yakwerabisa. Project ennungi yandibadde eyamba abantu okuba n'akantu mu nsawo basobole okugenda mu katale bagule. So kyempikinze nti gavumenti yaffe eriko oluusi erina lwekola ebintu just bagirabe. Of course kugamba nti yakoze luguudo liruliwa neeraga tukoze koolasi waliwo bye bakola nga kyekyo kya public relations. Juzi balaunchinze oluguudo side ewa prime minister Kakumiro. Kakumiro tujjayo ki? Kakumiro balimi ba bijanjaalo ne kasooli. Naye babirima mu bungi. Babirima. In fact ndowooza ebitundu ebisinga okulima wano Bunyoro balimi nnyo ba kasooli n'ebijanjaalo ne muwogo bagezaako. Naye era si mu bungi bw'ogamba nti buli awo bukwasa. Weekanga abantu nga beetaaga okubakulaakulanya nga weetaaga sente ntono nnyo okusinga mu z'ogenda oteeka ku kkubo. So ekkubo eddungi si koolasi. Oba demandi z'abantu ziri nti baagala luguudo tukoye okulabe tukoye enfuufu. Era kizibu okusanga abantu b'omu kyalo nga babanja nguudo. In fact gavumenti z'abaasooka abafuzi b'amatwale baali bagenda balina modo gye baatulekera ng'abalimi baboganizinze into cooperative societies. Timulimira mu cooperative societies ezo ne baziterawo marketing board. Timulimira mu group ne mulimu ekifaanagana kakati ate nga waliwo ne marketing board n'ekinoonyeza akatale. Yensonga lwaki osanga nti abasajja abo abakulu basobolanga okuweerera abaana Harvard emwanyi naye ng'abaana basoma Harvard, abaana basoma simanya US nga basome mu India. Olwaleero kizibu era abakisobola be bali mu gavumenti. Kubanga edda ng'owulira abantu owulira taata wa agamba nasoma obusawo India. No, nze muzeeyi wange yali mulimi wa mmwanyi naye bakulu baffe waffe Masaka bonna baalinyanga nnyonyi ne bagenda ne basoma ku mmwanyi naye nga balinayo cooperative society yaabwe bagiyitanga Masaka Cooperative Union. Yali etuuse ne ku level ekola soda. Soda gwe bayita crepes oba wamulabako crepes oba shrimps. Crepes waliwo soda gwe bayita crepes. Then ne shrimps eyo brand yali brand ya Masaka Cooperative naye Coca-Cola n'egigula. Kati nti abantu ebyo gye baali batuuse ezo ku level nga kwe bakola ki kwe bali. Waliwo kaawa gwe bayitanga Elboni coffee ludo mulabako mu supermarkets ng'ava Bugisu eyo aba Bugisu Cooperative. Nti abantu ng'ebyo beetaaga okuteeramu amaanyi naye abakulembeze bano we bajja ndowooza okujjawo ligase z'abali ne babitta deliberately. Nande nda president juzi ng'ayogera ku memorial lecture ya Mutebire
ng'agamba ekyokutunda wayadde memorial lecture alina weyagalire ekyokutunda UCB kyali kikyamu kati yakiraba kati yakakiraba kati kikyenkugambye nti mwalimu omutima omubi ogwateekebwamu okusiimula ligase z'abantu. President Museveni atera kubayita baswahili past leaders abo naye nga kye baali bakoze oba abazungu kye baatulekera kuba bo bakizimbirako nze nkugambye nti gundi cooperative unions ziina we zaali zituuse nga kizibu omuntu okulima n'odibya y'olimye. Olwaleero singa tetukyayimpotinga ngoyi Eastern region baali balimi ba pamba nga tulina ne factory ya night mu Jinja fa batambulangako eyo simanya Kachonga Buzibukedi college ng'otuuka eyo yonna nnimiro za pamba olwaleero balima muwogo wakulya ebyo ebintu byonna gavumenti yabikola kiyabitta osanga singa ekyo kyali sustained nekituuka olwaleero singa netukyetaaga gula mivumba kwambala mivumba n'obugoyegoye bwa naironi obuva e China singa twambala engoye za cotton omulungi ate nga tusobola n'okumutundako ewalala singa abantu beyo bakola bali bulungi. Abantu b'omumambuka balimanga tobacco naye ndowooza BET yaggala nawo negenda olw'ensonga tekyalabawo ki tekyayinawo mugaso. Kyendowooza nti ogwo gwali mutima mubi ku saidi ya gavumenti. So government yennyini from whatever you're saying government is failing Ugandans. Government Banayuganda bafailinze tuvudde kati ku kya mindset tinaffe mindset yaffe ku bintu ebimu nzibu naye ne gavumenti ate era teyambye Bannayuganda kubayamba kuguka bwongo kubalaga bituufu gye biri. Olwaleero Kasuku buliwoba twavuddeko ekyakapi singa otandika okuyinvestinga mu bireeta kuba bw'ofuna ssente mufo kyogula emmotoka teeka mu bireeta ojja kwesanga ng'wakyumuleetinze ssente nga lw'onaayagala okuzimba enju ng'eriko ne swimming pool ojja genda mu roko obagambe njagala enju wano njagala kino wano naye buli bw'otazimba busobozi obwo kuteeka mu byamangu. So kankitegerere nti bw'oyogera nti mindset ya Munayuganda ekyalaakinga would rather we buy a car than investing 45 million in a business and then returns mu myaka oba etaano anti oli abeera gamba emyaka enamu etaano nga giba mingi nga ndi ku bigere kati emyaka etaano ogirabanga emingi. Infact abazungu tubeegomba era olwaleero buli omu ayagala okugenda gye bakola gye bali naye waliwo ebintu nga birina class ebeera nabyo waliwo class ebeera nabyo. Osanga ba prime minister nga bafuga obugaali ogenda mu office prime minister n'omusanga alinnya train ogenda gy'akolera. Kati wano olw'okuba twakizimba tuti osanga omuvubuka ng'ayina miliyoni ze 10 n'asooka dduka aguleko ekimotoka kya miliyoni 8 olw'okuba kiri fashionable okubeera nakyo n'emmotoka n'asigaza 2 kati ezo 2 nazo n'azikolaki n'azinywa so nga yandibadde aziinvestinze mu kintu mu myaka 2-3 ate kijja okusobola ate omugulire oluusi emmotoka ate nga nakyo kikolaki naye omuntu omulala agenda ku ajuwinga nti emmotoka eno sigigula for fashion or what njigula to ease my movement. So maybe if the government had a better transport system in place, for example nga tulina bus service gyosobola osasulira kaadi omwezi naye ng'eri effective naye banga ekujja e Kampala n'ekusuula e Masaka maybe agiyogula emmotoka nandibadde sigiina. No, kakati gavumenti zikolera ku pressure. Gavumenti olumu n'abakulembeze basoma bwongo bw'abantu kuba bafugira kakati abantu babalaba nti lifestyle yaffe y'ebyo ebyo bye bakola ki nabo kwe batutwalira. Gavumenti tejja olwaleero weebuuzi lwaki tetulina bus transport system gyoyogerako mu kibuga olw'okuba nti abakulembeze baabalaba temukiriiko
ekyamwe kya buli omu avuga eyiye yeri mentality kakati mentality mindset yaffe tisinga ffe ffennyini tulina initiative eteekawo nti kino kye twagala era gavumenti nayo kyejja okukola kuba gavumenti waliwo enjogere gavumenti terina kyegaba naye ate egaba buli kimu naye ekimu ekyo buli kimu ekyegaba ekigabira ku pressure singa bannayuganda tebaagala taxi mu kibuga nga baagalamu baasi omwezi ogwo gavumenti eba etandise okigulaninga singa abantu bagamba nti boda tuzaagala mu mbeera bweti ne bweti naye olwokuba nti tulina abakulembeze abatakyafa ku bantu abatakyabayiiyiza batunuulira nnyo ki kye mwagala ate nekyo kiri ku saidi zonna siba opposition siba gavumenti tutunuulira nnyo akalulu akaddako abantu no bwenna abagamba kino kiyinza okubanyiiza ne banyima akalulu kati omuntu abeera nnyo abategeera entegeera common understandings entegeera y'abasinga obungi eriwa entegeera y'abasinga obungi eriwa nga naye yeefuula nti ekyo kyakola kyoli omuvubuka omu ku social media okwo kyeyabadde agamba nti Kenya abakulembeze abateeka ku nninga wano tukyalowooza nti bojja n'ogula bojja abantu n'obawa ambulance obeera okoze nnyo ekitala mwangako kati ffe standard zaffe tulina we twaziteeka infact ntera okugamba ndaba baka ba palamenti bangi mikwano gyange ntera okubagamba nti abantu mubafudde balayisi nnyo wano abantu batulabira mu kufa bannabyabufuzi gojolabe bannabyabufuzi bebakola mu Uganda yonna tebyawuka batulabira mu kufa balaba mirambo gitambula oli olufuna akalulu bajja kulwala nno beetaaga ambulance ng'akigula bajja kufa bwe banaafa bajja kwetaagayo tenti n'entamu simanya n'ebikopo n'essowaani ng'ebyabibagulira ng'abibateerako tewali munnabyabufuzi apulaningira bannayuganda ng'apulaninga bya Maaso bapulaninga byakufa nga balaba essaawa yonna okutuka singa ofa kiki kyetukola ki masefuliya tenti bikopo ekimotoka ky'amazzi mu byalo ebyo bwe batera ekimotoka ky'amazzi bwe banaafiirwa mu lumbe kijja genda kibawa tosobola kusanga munnabyabufuzi nti abantu bano organizing into cooperative society kale waakiri mbere ne cooperative ya constituency yange in fact ndowooza waliwo omubaka omu akigezezaako bamuyita Honorable Yusuf Nsibambi wemaokota north south oba south maokota south maokota north ya Hildaman owemaokota south ye yateerawo abantu be ekisooka nga tannabeera mubaka wa palamenti abatuuze beeyo kye baŋŋambako baŋŋamba nti yajjanga n'abukuwa enkoko naye nga ye ayagala maggi gonga omulaga kiyumba weosobola zirundira nga n'obusobozi obuzirabirira nga bazikuwa bakuwa emmere nati bwe zitandika okubiika amagi ogaguzaye kati ekyo yali yakitandika olwaleero yabateerayo ebidyeri abali ku mazzi abalima oteeka ebintu ku kidyeri ne babivuga ne babireeta ku batale sayizeyo bayina ennyanja webakwatirako Victoria eyite bayita constituency ekonera ddala ku Victoria yawaliwo n'ebitundu nga bya Victoria okwata Masaka Road side eno ndowooza eyinza okuba tosobola kuvugako 3 kilometers nga tonatuuka ku mazzi oludda olwa kono lwa left kati abakulembeze ngaabo naye ate osanga ng'abantu bakola ki abantu babakyawa ne bannayuganda mindset yaffe eri mu kufa omukulembeze twagala aziika gundi oyo taziika gundi oyo tasuza mulumbe gundi oyo tawa mabugo mindset yaffe bannayuganda yonna twagikwata ntugikuŋŋaanyiza nebeera kufa si ku progress bukya bwe tukola kizibu okusanga kyobola nkugambye wano nti osobola okulima emmwanyi n'oga emmwanyi ziyinza okutwala emyaka 5 naye ng'obaddewo 3 kitegeeza 5 gyakusangawo okwo ne gikuyitako
era n'etaano emirala gijja kusanga gikoleki gikuyiteko nolwekyo tetulina nnyo kutunula ku kyamyaka tulina abantu kubafokasinga ne life span ekinagiwangaaza bantu kutandika kukola bya future ne buli lutandika mbaddewo ntya mu kaseera akatono ogenda kusanga nga ebintu bingi bituleme tetubikoze abaana baffe batuuka ate batubanje taata lwaki tewakola kino taata kino lwaki ondekeddewo kaki taata ondekeddewo kaki naye omuntu bw'ava naga nti the government has tried to make some interventions, for example emyoga, for example parish model ya kisirusiru emyoga gya kisirusiru kwenyeza okugamba bintu byakukuduwinkinga abantu kubabuzaabuza kubalaga nti waliwo ekikolero nakuwa ekyokulabirako gwoviira kitundu ki nze ndi wekyanja olinayo ekyalo kyaffe kiri bwebajja ekyalo kiri bwebajja ekyalo kya Mulooza kuliko capital wa sente sente nyingi sente nyingi kati webakuwa miliyoni 10 kibakolera ki ku kyalo actually bakigabana mu luka kiki miliyoni 10 kiyinza kukolera ki nze ffe tuviira mu kyalo mwuli bakumpi n'ekibuga ewaffe eyo e Masaka omuluka gwe waffe baguyita Lusanga naye omuluka gwe waffe oyinza okusangamu abavubuka abalina boda zokka nga balinga abavubuka 50 abalina boda ya bukadde 5 oyo capital wa miliyoni ndoza zibanga 2.5 osangemu abavubuka abalima ebintu byabo abalima emmwanyi kuba nina omuvubuka gwe mmanyi yampita in fact nze ye yanjagaza okutandika okulima nangamba season ewedde nakungudde miliyoni 16 nenzitunda nenzirabako kakati oyo yeetaaga miliyoni 10 egy'emyoga mwena muzigabane kati olede boda 5 zirimu capital wa 2.5 kati waliwo omu eyatunze 16 ojja genda okwekuŋŋaanya omuluka ng'omuluka gulina capital wa biliyoni nga 10 kati mbugwe batwalidde miliyoni 10 mu muluka kibakolere ki kakati waliwo obuzibu bwa prioritization abo beetaaga miliyoni z'10 kigenda kubayamba ki naye omuvubuka ono yeetaaga value addition alime emmwanyi azitunde nga ki nga azigaseeko value oba atunde kaawa oba ki abalina ente zaabwe mu kitundu beetaaga omulimisa agenda okubabuulira ebitooke byakaze kano kawuka gundi kenkabirire tubijjanjabe tuti ebisolo birumbye obulwadde bulumbye ebisolo byaffe obulwadde obwo mukole kino nakino olwaliro ebyo bebeetaaga era ndowooza nze aba gavumenti nyawo okubagamba nti mba mwagala okuyamba Banayuganda mu kifo ky'okubalimbalimba musimanya miliyoni 10 kuba mu byalo ezo sente ozisanga nga zirina abantu nga 3 oba 4 nga bazirina nga balina ebikolebwa mwe ziri kati abantu abo beetaaga kuyambako kugula bwongo waliwo ebibakaluubirira beetaaga omulimisa gavumenti esasule ba extension workers at least babeere ku buli muluka oyinza okusanga gavumenti extension worker oyinza okubegena muwaka kaddaabo sina 10 sente zayo zisobola zissa mbirala abantu abo abavubuka abalima ennyaanya zaabwe bababuulire ennyaanya simanya bwekubye ekirwadde bwekiti wetaaga kugirabirira bwo nga bakeera kuyita mu bantu season eno kati mulime season mulime kuno temulima musana bugenda kuba mungi beetaaga ebyo n'omuntu asobola obbaga nti kati ku market ku world market kino kyekitambula kakati ebyo gavumenti singa byekola ebyo ebyokuwa abantu ezo ebyo byabufuzi actually ebyo ebyemyoga kuba si kyekisoose waliwo gye bayita entandikwa scheme yali ekuli bakisamba mugerwa era nga bajja abantu ne beekuŋŋaanya akagurupu ne babawa sente ne bazirya bagamba baade batwebaza kalulu ne wajjayo simala bonna bagaggawale ne wajjayo operation nadizi waliyo nadizi kati tuli mu ebyo tubuli mulundi bakyusa amannya gabiri ebimu ebitakola so government yaffe teyize oba they are doing it deliberately kiri kyogambye
nti eyagala bagirabe nti erina kyekola naye nga erina actual sense. Era bw'oyita minisita n'omugamba obwavu ng'akugamba yi twataddeyo emyoga, twataddeyo simanya obiyisaani parish development board, era kati naye gavumenti emaze emyaka 37 mu buyinza kati akubuulira nti bataddeyo ku luno kye bataddeyo kye kigenda tujja mu bwavu ebitali bituufu. Anyway, now awo tubadde mu byanfuna tusooke tukwateko ku byobufuzi katini loolo ki gye bizannyo okulemesa enkulaakulana wano? Ebyobufuzi byajjamu abantu abatasaanidde kubibeeramu, kyekitutawaanya e Uganda. Oba tutandikirawo omulundi ogudda kuba topiki y'ebyobufuzi mpanvu ate gy'otandikidde wocha. It has been a complaint of so many people nga bagamba the cream of politicians has long lost gone. Today abantu abaliwo batambulira ku hype, batambulira ku abantu abali soba balina ensa tebasobola kwetaba mu byabufuzi nga bwe bifaanana olunaku olwaleero. Omuntu atasobola kubankuyita eki kati munnabyabufuzi atasobola genda kulimba abantu nti mbagulidde ambulance olwonkola nnyo takyasobola bibeera. Munnabyabufuzi atasobola genda kadala ka byabufuzi kuzina takyasobola bibeeramu. Bannabyabufuzi atajja kujja kubalimba simanya ayogera olubikya posting ku social media nga professional kyagenda okuleeta kyekiyamba abantu abo tebakyabisobola kubijjamu. Naye ndowooza njagala abatulaba beewetasa bagoberere Kenya eri kyeri. Kenya lwaki etulese nti n'ebibiina by'obufuzi bwe bituuka okuleeta they bring their praise. Badde njagala next time tutandikiraawo dakika tugenda mwana njagala tusooke akantu kano bekagendayo tufune feedback ku discussion ya economics mindset. Where have we failed? We would rather build a house, buy a car than accumulate capital, run a successful business, then move into all of that. Of course, vis-a-vis what are our culture, what is our background, how do we do things around here. Ojja kuba comment oziteekawo wansi awo otubuulire, do you agree with him, do you disagree ku part ya economics. The next time we come tugenda kwatunulira politics. Nenda se njagala okwebaza akadde k'otuwadde twogeraganyako naffe tubeerayo. In fact ezo zenkuwa zendowooza za Jeema bwetyo bwe tulaba, bwetyo bwe tulowooza nti bye bandibadde bikolebwa okuyamba eggwanga. Kyetuyita waliwo mu byobufuzi waliwo kye bayita ideology yaffe. Ekyo kigambo Jeema ye ideology y'ekibiina. Ekibiina kyaffe bakiyita Justice Forum, naye Jeema bwe tulaba Uganda bweteekeddwa okuba esooka standing for justice. Eyokubiri eri economic revitalization, eddako education, morals, ne African unity. Tulowooza ntuteekeddwa okukisamarayizinga okubeera mu ggwanga eririmu obwenkanya nga abantu balina ebyenfuna ebirungi, nga bayigirize, balina empisa, naye ekigendererwa kyakugatta mwana wa muddugavu bubi. Kuba tulowooza ebizibu bya Uganda tebituluma ffekka, biruma lukalu lwa mwana wa muddugavu Africa. So Africa yeetaaga okuliberatinga ffenna, obwongo bugguke, tutandike okulaba ebintu ebitambula nga bannaffe abeeri webakolaki bwe babiraba. Ndi wa mukisa ekigambo Jeema mbadde simanyi bekiggwayo, naye olunaku olwaleero nfunye omukisa n'enkitegeera. Abadde takimanyi naawe ndowooza okitegedde. Justice
economic revitalization, education, morals ne African unity. Mbadde n'omukulu Sentongo Abdul Noor Kyamundu nga ye mwogezi wa Justice Forum abasinga gye tumanyi nga Jeema. Ojja kuwolekawo comment awo w'osinzidde na kikyolowooza tusobole okubeera nga ate tubiraba. Tujja tandikira wiiki ejjaawo kusoma comment zammwe feedback aye tumuvinge into politics kigaaniddewa. Until next time, mubeere bulungi mwera. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings.